Endobeso. Kalibala Wange sebo nkulamusiza nange sebo bani ono oyogera ne kadima ku beat wano ndine kabogoze embeera egamba ki embeera bwetu ya mpola mpola oyose nonkubirako kameseji ndakalabye ngoyagala kukubire namu obuzibu buzibu ki ina mukyala wange amuyite mukyala wange Dala maze emyaka 2 tetulina mwana yava awaka n'agenda afunamu obutakkaanya ne mukubamu nga bw'obimanyi naye saamukuba nnyo naye bakyakuba abakazi owaye namukubamu naye si wakola nsobi njagala osooka okimenyewo omukazi oba omukubye ennyo oba omukubye mpola omukazi takubwako awo nsonyiwa nkwegayiridde era nkwegayiridde wamwetondera watondedde ebbanga ddene omukubira akomewo ewaka kuba yagenda naye kati mwezi gumu 2 3 4 tadda myezi emeka ena bwenkubira mukadde gy'abeera ewaka senga waŋŋamba ye taninaako buki muwala tamuyinaako buzibu fe bwe tukkiriziganya ye ngadda naye kakati oba nze soogera bulungi oba yanyigira nnyo mpulira saba oyogereko naye omwami ali wasengaawo wamukuba nage temulina mwana tulina amaze emyezi 4 ataliiwo yagenda nga asaaga gwe bw'oyogera naye ku simu agamba atya aneewala tayogera nnyo nanga ŋŋamba nja kudda ki ekyabatabula mulyoke mukubagane nange busimu munaye obusungu bw'obeeranga nabo munnange obukwasaganyanga n'otakola ate bibi kati wuuyo oli mukwejjusa oyagala akomewo oba omu obumanyi omuntu ng'omaze naye emyaka 2 nkitegeera nkuyambe ki kadde nsaba waakiri oyogereko naye manye eddoboozi lyo lisobola okukakkana oba okusinga eryange obeeko by'omugamba akomewo mwagala mukyala wange bw'anaakoma onoomukuba waaye sisobola kuddamu mukuba kuba olaba namukubamu katono n'amalamu myezi 4 iwe mbanga senga nali nakuba kanene gyali maze myaka ngeza omwagala mwagala tegala akomewo nyamba mukama wange kale tovaako kati sengawo abeera mu kyalo oba ali mu kibuga abeereyo mu kyalo naye era si wala nnyo kale sirika Dora Wange baleko naho gye baleko zebampita kadima ku beat wano kuyambe ntasebo kakati Kalibala omumanyi ani Kalibala mumanyi abadde ki kakati Kalibala njogeddeko naye ange nti mwafunamu obutakkaanya noono banoogenda kati myezi 4 kati nga nandyagadde okwogeramuko naawe kuba ngambye nti akubira amasimu ayagala okomewo dde akwagala ng'omuntu naye angambye nti mwafunamu obutakkaanya nakkubamu naye ne bigenda wala yali tamanyi nti ogenda kulwayo ebbanga bwe riti kati njagala ntwogere tulabe engeri yetuyinza okufikisingamu ensonga okomewo njagala obukadde 2 namusaba obukadde 2 bw'anaabumpa nga nzira oyagala ki obukadde 2 wakimugamba nakimugamba n'agamba atya ekyazinoonya alabika kubanga nze bwenjagala watabumpa sidda bw'atabukuwa todda oyagala millioni 2 iye mukwano kati just in case tazisobodde tali ya just in case naaba tazisobodde nga mbeerayo ewaffe nga ntuula naye kati munno lwaki oba omusaba ssente omuntu bwe mwagala na mukwano bw'anaaba tazisobodde nga mbeerayo ewaffe nga ntuula kubanga enkuba gye yankuba kati anzigyemu n'eriiso yakuba kati akuggyemu eriiso bw'atampa millioni 2 siva waffe Kalibala wangisebo millioni 2 owuli yazigamba kyala wange sente nga sizina kyokka njagala okomewo waalize munnange n'enkola mpolampola zenfunawo nga zenkuwa sirina gye ngenda kujja mukwano waalize zenkola zenkuwa paka lezinaawera kati mama ninako entonotono tosobola kunnyamba nojja noonya obukadde 2 nja kujja bw'onaaba tozirina sigenda kujja sigale ewaffe ninako entonotono nnyambe kuweeko zino zennina entono z'olina zemmekeza naye Emitwalo 10 abula Kalibala 10 mpoze nga mbagenda kuwaako bwe kubanga akimanyi kyoyagala Wange nyabo 10 mbankuwaako mukwano Dora Wange nakuyanjulidde nga gamba tuli ku radio kyagala tuwemule nze nkimanyi just ayagala kulya kubanga Emitwalo 10 kigenda kola nange sente nzeetaaga obukadde 2 bulina kyengenda
okukozesa ayagala kulya buli kuba era kumi koze nga muwaako anti kati mpola ave mu kwebuzaabuza mbu simanya 10 Dora omusajja ono baawo oba weetunda tetunda naye alina okukikolerera kubanga okunkuba katanzijemu eriiso obukadde 2 anti naye tosobola kumugamba nti simanya akwate agambye alinawo 10 Dora jangu ninawe 10 bwe naakolanga nga nkuwa paka lwe naazimalayo n'ojebuzo kiro kimu ate otambukina ya nange si bwote bwewali kakati seba ayine 10 wayi oyagala kikennyo njagala akomewo ewaka tubeerewo nga bwe twali Dora ente njammuwa mpola Dora wange 10 olikwata oyagala bukadde 2 wataweza bukadde 2 siba waffe wali kutteko olina 10 tekigenda kusoboka ekyo nja kwongera endala mpola bayi owaayi sebo kyala wange tabanga yatandika okwetunda owaayi sebo wangi ayina emyaka ng'emeka omukyalo myaka mitono nnyo alina emyaka 26 yali akigambyeko nti omuwe sente mukole ensonga ezo akiŋŋamba nga keera nkyewuunyiza nnyo naye ebigambo nze binsobedde katukute abeereyo bwe biba byebi kati 10 likoze litya tamunyambye ne mmanya bwali kati bye yaddamu sebo oyakirira mpoze kubanga leka yakumanyi bulungi okusinga kufe bwina bya sente mpoze mbadde njakirira naye mpoze kale sebo tweyanziza nnyo nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze ni Kadima n'amayanja ni Anko Kabogo ekintabuli ky'omuziki ekisinga okay kale mukulu Kabogozi wangi taata yes njagala kubategeeza kyabayini oba tuleke ku kirala soka tugende mu bannaffe munnange ati mumpisi nze mba ndowooza kimu kyala twala speed Kadima mjebale kalibala huyo tayina na sente omwava akuba omukazi amuwe sente milioni 2 oba tazina mukyala gwe sigalayo omumbejja Nakimbugwe Marie nyana nawe bali kigamba Kadima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukwano mwe bali kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid ngambera Kabowa naye musajja yatalina bigambo byayinza kukirizisa mukyala we singa abadde nti oba empisa nnungi okuva emabega eri nga kino yakikola tagenderedde omukyala teyandiremeddeko naye ate omusajja alabika emisozi si mirungi obula nga omukyala alemerako kati omusajja yeetonde nnyo aba musonyiwe Hajati wono nsigadde ndi Haji Kasule Haji Kadima mukwano we balatuweereza amanya Hajati nampanyiwa ne Kabowa naye nze nange bwonkuba sidda ate namusabe na kitono naye nze wankusaba kayina n'omanyira ddaada nti ngenze kalina ennamba abasajja abakubi bazibu nnyo yeyongereyo ddala sigadde ne Hajati namponye Kabowa aboneredde okay kale Hajati namponye we bali nnyo bali ddala wangi nako kabamwe bali kuweereza Edith kali ku mutabbizi kyendabye oyo omwami yeesonyiwa omukyalo oyo afuna omuntu omanyi n'akirala abamulekere okukuba abakyala lwaki okuba mukulu munno kabazimusalire nga bali kuweereza kale Edith Naiga ali Saudi Arabia Edith olyote bitambula bulungi but miliyoni olimwa nanfuka Jovia Peace ali Abu Dhabi agende oli amugambye ekitufu namugamba nti wandiba nga weeryamu 10 kalibala omuwala mwesonyiwe mwesonyire ddala yatandika kutomesa kati wulira mu mitwalo 10 munga mbabuulire kalibala omuwala muveeko ajja nakwetera birwadde bya bwereere gumiikiriza ojja funa omukazi atali bwatyo n'amalinda ekawuko anko